So Wini, jebaleka emirimu. Kale nawe jebale. Kale. Kakati waliwo ono muwala wa muzeyi Katongole. Azinga ayagala Dr. Beni. Nate Dr. Beni taliiwo. Kati mbadde nkusaba oba gwoba omulaba. Tomubuuziza kyayagala. Tatera kumbulira nsonga ze. Kati bw'aba ayagala Beni, kati nze nnyinza muyamba nti. Amwena muli basawo. Waba yetaaga treatment omuyamba. Bw'omulaba mu mbeera ze mwangu oba muzibuzibu. Simusanga nga mubuzibu. Banga lyemaze wano simusanga nga mubuzibu ate kale asobola okubeera cooperative. N'ekirala alabika mulwadde mu yetaaga treatment. Naye ate oŋŋambye azzaali specific nga ayagala Beni. Ati kuba yatera omukolako. Ye bannange balina nkolagana ki? Ebyenkolagana sirina nnyo nkolagana y'amaanyi gye mmanyi gye balina. Naye nga bulijjo bw'abanga alinamu ng'obulwadde obanga yeetaaga ku ddagala gw'atera otuukirira. N'ekirala nze ndabanga obudde obukyali Beni ki ekimutwala nga amangu bw'atyo. Dr. Beni ye bw'atyo ffe twamumanyiira ate n'ekirala ajja n'akebera ku balwadde. Bw'amala obbakeberako kati waliwo eddwaliro eddala lyakolako naye ng'era bw'omanyi ebyabakulu ffe tubiyingiramu tebitukwatako ffe tulaba birabe. Alina eddwaliro eddala. Naye era nagerera kalya muzeyi Katongole. Kale mugamba jje. Kale kamugambe. Mwana wange Nakasolya. Wanji tata. Lwaki tosaba ku maama nojja n'owummulirako ewange n'olaba ne ku baganda bo? Ekyamazima tata nange njagala okujja obalabako. Ne maama mutya maama mukambwe n'ekirala ayomba nnyo. Yaŋŋana n'okujja okuwummulira eyo. Okujjako nga gozze n'omusaba mpumulire eyo. Maama wo nga mukambwe? Maama wo mukambwe ayinza okunvumira wano mu bantu n'aswaza mwana wange. Nedda taata, wakukambuwalya nga nawe mukambuwalya n'obeera ng'omusajja. Maama wo oyo gw'olaba mukambwe yannemesa n'amaka. Gulooza nali badde nva wano ne ŋŋenda. Naye obukambwe bwe bwannemesa amaka gange. Ne naawe taata, beera ng'omusajja gojje okambuwale olaba ajja akkiriza. Simanyi ye mukambwe baaba. Amazima nange njagala okujja olaba ku baganda bange kuba sibamanyi. Kituufu nange njagala ojja obalabe era kyova olaba nga nkugambye saba maama wo ojja owummulireko ewange olabe baganda bo. Ate ne maama agamba ndi bw'omu. Ndowooza omulaba ali mu batematemamu kati gwe ayagala kukuza atya nga tolabye ku baganda bo. Olaba akuteekamu ensigo embi. Kati kino kankikubulire mwana wange Nakasolya. Abaana b'enzadde baba baganda bo ddala. Okitegedde? Taddamu kukubuzaabuza. Ate yaŋŋamba nti nera abaana boozadde tebaba baganda bange. Akulimbira ddala. Kati njagala weeveemu omusabe luno oluwummula luwanvu omugambe taata maama njagala kugendako wa taata tulaba abaganda bange. Nja kugezaako naye simanyi. Gezaako mwana wange. Musaba nojja. Kitegedde? Nojja n'olaba baganda bo noleka kubeerayo nga tebakumanyi naawe nga tobamanyi. Kitegeera? Ye taata. Mukulu ssebo nga nsanyusa okukulaba. Nkale mukyala. Kwegamba tokomye kunninnyirira gye nkolera. Naye tonkubaganyizaako ntamatama. Mama Nakasolya mbadde mpita ayita omutima ne gunnuma naye nga kankyame ndabe ku mwana wange. Wamma kati ntandise okumanya yensonga lwaki ebinu byange ennaku zino bibula obulega bwonna sikyabulabako empale enkadde zonna sikyaziraba ndowooza byonna obikima n'ogenda n'otembeeyo ofunemu ssente anti baŋŋamba kati okola gwa butembeeyi ebintu byange byonna bibuze mu nju sikyabirabako oba by'oyambadde. Mama Nakasolya mbyambala ndi mukazi naye onjagaza ki musajja gwe? Ne Mama Nakasolya lwaki onziva olw'okutuuka ku sseeryo? Sebo nzondabako nga mpunyerere wo gye wagenda. Ojja wano kulambula kulaba oba waliwo abasajja abalala b'ennyingiza ate nja kumuleeta musajja gwe.
oba oli oze kukubandeka myoyo mbu okomewo tojja kudda. Nyabo yingira. Obulamu bugamba ki? Si bubi, mpozi obubo. Tabubadde bubi. Oba nkuyambe ntya? Mbadde njagalako ku Dr. Ben naye bangambye taliiwo kati simanyi oba osobola okunyamba. Kati ate simanyi bwe nnyinza kukuyamba. Nkuyambe ntya? Ekirungi naawe oli musawo. Kirungi kati mbadde nsabako ku ddagala. Ddagala ki ekikulu? Ninamuko olu infection olutonotono. Infection nze ndabanga gwe omuwala alabika obulungi anyirira. Kiki teweeyonja bulungi lwaki toli muyonjo? Infection ziziva ku buki? Oli mutuufu naye munaye tetumanya bifo bye tutambuliramu mbeera zaabyo. Nyinza oba nga nazifunira mu bifo bye ntambuliramu. Oba oli muntu w'abaami omanyi n'abo abaami tebaleese infection woowe. Obadde toyogedde bubi lwakuba tojajinganga muntu nga tomumanyi. Era nange sijajinze ngambye oba. Ekyo ndowooza kisiimuulewo naye ndowooza ogenda kunfunira ku ddagala. Infection nina kusooka kujjako omusaayi manye level ki obulwadde kwe butuuse. Siyinza kumala gakuwa buwi ddagala nga sitegedde kituufu ki. Obadde ozeeyo ne ssente mmeka? Kitegeeza musawo obadde tontegedde. Nze Judith muwala wa Katongole nannyini ddwaliro lino. Nakutegedde ng'oyingi era mbadde nkimanyi nti oli muwala wa Katongole. Kyogamba olw'okuba eddwaliro lyammwe mmwe temusasula. Munaye dadi waffe ffe yatugamba nti bwe tuba tulina obulwadde bwonna obutusumbuwa tujje tupiikinga eddagala. Naye era n'engeri gyoze ng'oyagala Ben. Nze ndowoozera yalina okukolako. Nze Eva sikolera bwereere. Era ajja kulinda Ben yakolera obwereere nze byo sibimanyi. Musawo ogenda kunfunira ku ddagala oba togenda kunfunira ddagala? Mpozi engeri gyoba ntoyina ssente kubira ku mami. Mami yasobola okuŋŋamba ne nkuwa eddagala ery'obwereere. Kale tewali buzibu. Kazi gwe Dr. Nze Eva. Kale tewali buzibu. Kale kasita nkutegedde. Kituufu. Mbu kubanga oli muwala wa Katongole mujja mugabattukanirawa. Wawoza wano mbugwe ogenda mbutolidde amabega ndaba gw'ompunyererako nakusigalamu naye oswadde ne bw'onookomba kwerima ne bw'oligenda ku muganga sisobola kuddira taata Nakasolya kimala sikyakuddira nakumala gwe nnyabo naawe n'otuula biki bye mbadde munyumya wabula ssebo bamugeza otambule onviire kubanga saagala kuswaza mu maaso g'abaana. Tosobola kuŋŋaana kujja kulaba mwana wange. Taata Nakasolya luli bwe wajja omwana ono wamukolera ki? Kiki kye wakakoledde omwana ono mu bulamu bwe? Nze neggamba ffe weetuli bulungi nnyo tulya tunywa tewali kigenda kunnemerera. Omwana oli wano omuteekamu ebigambo. Gwe nawe simanyi lwaki weeyingiza mu ntalo z'abakulu. Lwaki ozeeyingizaamu? Nze oli namukyabwe namukyala naawe olina okukyayiramu. Bwe mba nakyawa kitaawo naawe olina oba tokyamwagala. Wuggwe yono lwaki temumuwa mmere kuba kirabika yeemutuuzizza ate alina gy'alya mumuwe emmere alya agenda atuviire. Anti munnaye nze nasigalira okukulabirira oli masiikini olomba bulombi. Baba twamuwadde emmere ng'edda bw'eriba yamaze dda okulya. Ani abawa olukusa oluwa taata Nakasolya emmere yagiguliddewo wano. Emmere eminwe tubala mibale nga mugikwata mugimuwa mumuwadde eminwe emeka. Agannyabo leero temugenda gikombako esigaddewo yonna yange mukwata mutembere ne mugiwa taata Nakasolya. Gwe ssebo tomanyi mbuuza ngula emmere ya wano kwegamba nze nafuuka okuyamba abamasiikini abazunga. Nakasolya kanve wano ndowooza maama wo omulabye naggamba mukambwe muzibu. Era tambulo yangu ove wano osibula biki? Mula
n'abatuddamu tambula ogende nga era omponye nga sinneeyambula lusajja gwe lwonna lulege nga to yonna yonna iri egudde olubege kuzunga kyalo ku kyalo kukimalako okudda eri tokyalina byakola musajja gwe obwavu bumutuuse bumulumye bumutuuse ne munda mu mpale ajja awuunyera sawa ne mukwata emmere yange mu bunaku bwendimu mukubala naye mmwe era kale mama sente zange zino ze ngendo okkwata ozizzaawo ku mmere gye muwadde kitamu mumuwadde yaki kati nange yeno gyoize genda okozesa okuzzaawo gwe naawe empe emmere endye emmere yonna gise n'ogimpe era ngenda gikuba kuba ffe twamaze dda okulya kati leeta entamu eyo ndabe emmere esigaddemu yanguwa saba muzaano mugabula ono masinkini gwe mugabula oyo mugenyi mu nyumba temubaku talina wuwe naye mmwe baana mmwe saagala mummalireko mirembe wange olusajja ne luwuunyerane nammwe ne mutuula munyumya biki wabula baana mmwe mugenda kuntama mmwe saba mukutte nze ngula nze mbonaabona mugigabira oli yakoze eki mumwebazaaki genda ompe emmere genda ogireete ndabe bwetuula ugwe egeye nyinde kulinga omusogoto gwataaba AKASATTIRO basatira